Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mukutu kwoli gwe wenna agenda maaso n'okubanga otulaba ate era ng'otugoberera. Tweeti z'omukulu ezikanga zizzeemu okubanga ate zibonekako. Nakatta lusanvu bokka omwaka guno, kino nno oba olyawo kimpisizza bubi nnyo nnyini ddala kubanga nkyali mabega. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Wenteekateeka y'ennamba gye nalina okukolako. I have only killed 700 humans this year. I am depressed because I am behind the schedule. Muhoozi shocks Ugandans. Eyo tweet gye yagenze maaso n'okubanga akola. Wuno yeweredde Bobi Wine buto bigambo ki byakozesezza nze naawe. Ebya musajja mukulu Muhammad Nsereko bamutabukidde ne bamwambalira lwa kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Hon Balimwezo Nsubuga. Bingi ebyayogeddwa ate era nina byenkuleetedde n'omuliro ogulaba engeri gye gunyooseemu. Olunaku olwaleero musajja mukulu amanyikiddwa waneeno nga the best cartoonist oba omukubi wa katuuni amanyikiddwa nga Dr. Spies Sentongo olwaleero agenzeeko ku kitebe kya NUP n'asinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine just few minutes ago abadde ku kitebe kya NUP. Biki bye boogeddeko era bamusanyukidde mu mbeera ki George Nyonyi kwoteeka David Lewis Bongoya be bamuwaniriza kwoteeka omukulembeze w'ekibiina ekya NUP. Njagala okubeera nga nkusaba n'omwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno gimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kino ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange agenda maaso n'okubeera nga ondaba era ng'ongoberera video eno weekusanze wonna bwe guba gwe munooni gwo ogusoosola video zaffe subscribing ku mukutu guno ate era osobole okuba nga ensonga ozifunira ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Deni exclusive gwe mukutu ogwokubiri wetugenda maaso n'okuba nga ate tukola ekyo nno ekisinga okuba ekyomuwendo. Nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu ogwo. Wansi mu comment section wabeerawo link bulijjo etutwala direct ku mukutu ogwo ne tusobola okuba nga tusubscribinga ate ensonga nno ne tuzikwasaganya bukwakku. Awo wennyini njagala okusaba onzikirize tutandikire wano ku nsonga zino oba oliawo zemasonga naye ngenda kuwako video Mzee Ali oba Moses Ali. Before that kasooke nku wano engeri gye banirizamu Dr. Spies Sentongo ku kitebe kya NUP wali ye kavule soko olabeko kano katono. Wasimira dasero biyo kamone yagala yakala sero bagenda bijja sonoza nempokuyo mu video eyo njagadde just kulagako ku musajja mukulu no Spies Sentongo era katuni zezo zolaba nti Museveni akuse nnyo olubuto eno ente akateekakovu bakayonka nga bakakama bo banene embuto akategeeza nti Uganda ekamwa byonna omusajja oba brainstorming ebintu bino yo omusajja oyo gwe nkuleetedde olwaleero olabeko gwe bayita Dr. Spies Sentongo era nga Dr. Spies ono recently wano yakamala okubeera nga afiibwa muganda we Dr. Spies ono waseguku oyo gwe wuulira yafiira mu Lodge. Mukulu we yali mukulu wono
era tusesanga nnyo ng'agamba nti yamugamba nga lwaki tova ku bintu ebyo ojja kufa biki kyokka yali asinga okutya okufa ye yamusoose okgenda. So anyway ebyo nno nga mbitadde ku mabbali kankuwa wano ka video kano ka Moses Ali ono nno yabadde mu bitundu bya Jumani ng'akuba campaign naye baganda bange kola buli kimu ky'osobola okuba nga okola n'ekyoyinza otuukako ng'okyali myaka gye egy'obuvubuka. Laba ka video kano mu ddakiika emu. Musajja wattu nga video endala wali we yaberedde nga atudde n'otuula bambi takyalina kyasobola kwekolera musajja wattu naye yagamba okuweereza abanna Ajumani nkyasobolera ddala era nkyayinza era ye Moses Ali agamba nti wendi okubeera nga mbaweereza kama mbaya ni mbaya kino kikwasa ennaku kano nno mbukabanga akabonera akalaga nti abavubuka oba oliawo beesuuliddeyo gwa Nagamba mu bitundu byeyo oba oliawo okujja okubeera nga bakwata enkasi naye endagaano yonna gye baasayininga ne Mwami Museveni banywanyi oba oliawo ate enkulu nnyo nnyini ddala. Njagala kati nkuwe emboozi eno. Musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akola tweet efuuse enzibu ennyo nnyini ddala era ng'eno teyogeza bantu bwama neeyano. Yagambye bw'ati I have killed at least 700 terrorists since the year began. I am depressed because I am behind schedule. Agamba nti nzise abatujju 7 okuva omwaka guno lwe gwatandika naye kyannaku nnyo nti nkyali mabega wa schedule ennamba ye yali eteekateekeddwa okubeera nga at least abakolako mu mwaka guno. Oyinza okwebuuza olusanvu luno omukulu lwayogerako be basse babadde luddawa Uganda wano Congo gye balwanira oba eri naye abatujju in most cases babeera within the country ababa balumbye eggwanga n'ekigendererwa ekyokubeera nga batuusa ku bannansi obutujju. Tulabyeko caucus bomb gundi sagas mu bitundu ebyenjawulo era nga abantu abo abagambibwa okubeera ne bomu ezo nga bakubwa amasasi ne battibwa ne bagamba nti oyo omutujju abadde akutte ekibokisi kiriko emisumaali biki ebbomu era ne bategulula ne babikuba. Tubirabyeko ne tuweebuuza nti oba kyekino kyayogerako n'oli bw'agamba nti nzise 700 but it is already it's behind the schedule which means he had the intention of killing more than the 700 that he has killed. Ekibuuzo kiri nti abamu ku abo abaana bano be batwala ne babagamba nti bano baliko treason baneeno balidde mu nsi yabo olukwe n'ebino oba nabo tubabalire mu gurupu y'emu n'abaabo be bagamba nti abatujju nga wakyaliwo ne be banoonya mu makomera nga baabula nga mpaawo n'omu amanyiwa mayitire g'abaana bano. Kati nno ekintu bwe kityo oba oliawo kikwasa ennaku gwe nno munywanyi ali eyo andaba. Jeno ono y'omu recently a few days back yavuddeyo n'akolera tweet egamba for Bobby I am thinking of a straight forward firing squad. We would be done within 5 minutes. Wait for him to start crying. Mbolwaka Bobby ndowooza straight forward firing squad. Straight forward kitegeeza bano basonga mbere bamukwata mundu bayimirire
bagende maaso n'okubeera nga bakuba amasasi. And when someone says such kind of a thing, oyinza okulowooza oliba oliawo asaaga naye akugambye kimutwalira eddakiika 5 zokka okumala oleka nga kakaaba oba okumala oleka ng'akaaba. Twabalabako ko wano emabegako nga balumbye ekitebe kya nopu ne bakuba amasasi n'ogalaba nga gayita mu kisenge. Essaawa yonna omuntu ono y'omu eyasuubizaako temako omuntu omutwe n'asuubiza okukwata Kizza Besigye, Dr. Kano Kizza Besigye bamuwanike bamukuba amasasi emisana ttuku. Ze tuyitisa omusajja zazze agenda maaso n'okubeera nga akola. Zino nno bwe zijja ne biba bwe biti bireka eggwanga lyattu Uganda nga balitadde mu katyabaga oba oliawo mu kaseera akazibu ennyo nnyini ddala. Ebintu bino bizze bikolebwa ng'oba oliawo abavunaanyizibwa ku byo beesuuliddeyo gwa naggamba mpaawo n'omu asobola kubeera nga ayogera. Kati nno wano nno we tutuuse Abaganda kye bayita nti ennamusa oba oliawo etuuse ku nnyoge. Kaakati ebyo nga mbitadde ku mabbali ebya musajja mukulu Muhammad Nsereko lunaku lw'eggulo yavuddeyo n'alumba Dr. Balimwezo Nsubuga. Era ng'ekifaananyi kye basinga okuportrayinga ennyo annyini ddala kye kifaananyi kino ekiraga Honorable Balimwezo Nsubuga ng'afukamidde kyokka ate nga Bobi Wine mwatu ayimiridde amukwata ku mutwe. Ekifaananyi kye basinga okuportrayinga oba oliawo kye kino. Kyokka ate ekifaananyi kye batalaga bantu kino kyo tebakibalaga nga bombi bafukamidde wansi nga basaba. So Muhammad Nsereko yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi. Yayegattiddwako n'omukyala Stella Nyanzi. Ne wabula kansooke nfunire tweet ya Nyanzi. Yagundi ya Stella ya Honorable Muhammad Nsereko. Yagambye bw'ati, if I respected engineer like Honorable Balimwezo can go this low for just a party ticket, then we should pray for our motherland. For heaven's sake, how can we raise our sons as men of integrity of we are this greedy? Ebigambo ebyo Muhammad Nsereko byakozesezza ng'alaga nti musajja mukulu Balimwezo Nsubuga okukakana wansi we baafukamidde nno bonna ne Kyagulanyi nti yakkiridde ddala wansi takyalina makulu wadde era nga bayinginiadde baweebwa ekitiibwa kye yakoze Balimwezo abadde amumaze amaanyi oba yamaze Nsereko amaanyi. Era Nsereko ng'agamba tuyinza tutya okuza abaana baffe okubeera abasajja so okubeera ng'abantu oba oliawo ab'omululu abannanfuusa batuuka ku ssaawa eryefaananyirizaako ko bwe lityo. Bano nno bonna ne Stella Nyanzi it is the same story byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera. Ne waliwo ebintu ebimu bye tutajja kwerabira nga bizze bikolebwa ne tuweebuuza yiyi wano oba twatuukawo ddi. Kaakati mu bifaananyi bino njagala nkulage ku bifaananyi nga si be bokka nga kino si kye kisoose okubeera bwe kiti. Ekifaananyi kino mujja kunzijukiza oba which year was this? Ekifaananyi ekyo kiraba kya Dr. Kano Kizza Besigye nga Stella Nyanzi afukamidde ndowooza yalinga amubulesinga nga bw'aseka. Ekifaananyi ekyo kiyoleka bulungi. Ekifaananyi ekyokubiri kye kino wano. Ono ng'afukamiridde era Stella Nyanzi yennyini ng'afukamiridde Dr. Kano Kizza Besigye. Ekifaananyi ekiddako kikino wano ono ng'afukamiridde Muhoozi Kainerugaba. Ndowooza ebifaananyi bino muzze mu biraba. Bangi be tuzze tulaba nga bafukamirira ne Gen. Museveni. So kati kino kyagenza ne kikwata attention olw'okuba mbu banopu kyokka nga mu kwerabira nti ebifaananyi bino bya mirundi ebiri kino kyo tebakiraga bantu nga bonna bafukamidde wansi. Ono mukyala wa Kiboga district bamuyita Kaya Christine Nakimwero ali ku ttaka. Ono Bobi Wine no president ne Honorable Balimwezo Nsubuga. By the way, oyo yenna anaabeera nga si mwetoowaze oba oliawo talituuka mu bwakabaka bwa Katonda eyo Bayibuli byebyogerako.
By the way, limos bw'otunuulira abasajja nga ba Honorable Balimwezo Nsubuga be bamu ku bantu abali humble. Ate jjukira nti mu nsi eno bagamba nti obugonvu bw'olujegere oba oliawo ge maanyi gaalwo. The more you be humble, the more you will enjoy life. N'egy'okoma okwemeza amawaggali oba oliawo oyinza okulemererwa okubaako w'otuuka. Ate era mu buli kintu kyonna kye tukola Katonda yalina okukulembera. Ena video ya musajja mukulu Honorable Balimwezo ng'alina pastor omu wano nga bali mumusabira. Yabadde mu church? Yali mu church. Ngenda beera nga nkunoonyeza Honorable Balimwezo ng'ali mu church ng'afukamidde bamusabira. Namulabako newa Dr. Joseph Serwada era ng'afukamidde nga bamusabira. Ne tumulabako ewa Pastor Robert Kayanja when it is the same story. Then kati wembuuliza, how does it tackle Honorable Nsereko okugifuula topic of that day? Musajja mukulu wamanyikiddwa nga Mbidde, Dr. Mukasa Mbidde, yavuddeyo n'agamba nti lesson ekyokuyiga mu kino teweenyigiranga mu kubeera nga onnyonnyola kifaananyi oba kyayise photographic interpretation. Agamba nti embeera bweti oba oliawo buli muntu asobola okubeera nga agitegeera ku lulwe. Naye ekibuuzo naye kye yeebuuza ffenna kye twayeebuuzizza, lwaki abalaga biri eri tebalagaako ne ku kino ekifaananyi ekifaanana bwe kiti? Ko ye agamba bw'ati nti agamba now see the true pig, nti kati laba ku kifaananyi ekituufu. Ko ye I'm still mourning yakyakungubaga oba for what I don't know. Naye ng'akujjiddeyo kwe ku kino. So Nsereko ne banne baportrayinga kiri kati wano nno we nafunidde omuntu ambuuliza Nsereko ebibuuzo ebyabadde ebyenjawulo ng'amubuuza naye ggwe lwaki teweesonyiwa Bobi Wine? Ofa ki naye buli kaseera Bobi Wine, buli kaseera Bobi Wine? Obuzibu obusanga ludda wa mwami Nsereko lwakuba ennaku zino mumuyisa bulala, mwana bamuyise kagege, naye ekyo tukiteeke ku mabbali. Anyway, mu ebyo nga mbitadde ku mabbali ebya Muhammad Nsereko kwoteeka ne banne, njagala okubeera nga nkuwa ku story eno gino mu Museveni bwe yagenze okulambula oba oliawo ku PDM. Embuzi ze yasanzeyo ku ssente zaagabwe za PDM zezinera omukulembeze ng'ali mu kutambula eyo yasanyuse nnyo okulaba nga bannansi oba oliawo baliko ke beekoleddewo naddala mu kubeera nga ate bakyusa embeera y'obulamu bwabwe. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nkusaba video gimpere like ogisharingireko ne munno, ate nawe ayagala okulanga naffe ojja sobola okuba nga okoona ku namba zaffe wansi tusobole okuba nga tutambulira ddala malidadi sana. Tusinkane nga gulude n'oyo akkiriza. We meet. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.